Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Sham. Wanji sebo. Jiye baliko. Kale sebo na yejibani. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Kakati Sham wabadde ogambye tukubireko kiki mutawaana ki? Oh, wabale ne bambi kunkubirako. I have a problem. Nina mukwano gwange. Okay. Someone was the number yange. I don't really know, but she's been calling me always. Sham this, I wanna be your friend. Ndaga tubera mukwano. Okay. Wagala nnyo. You know? Mukwano gwo bamuyitaani? Mumuyita Kate. Nga gamba ayagala mwogere? Nga mbaga tu meeting ndagala nnyo. Nona kulimu bayira yankulirako nangamba. Ayagala tebakeko nayo omulundi gumu. Muko? Tebakeko nayo omulundi gumu. Ebyange byonna bijja kuba bitedde. But me, I'm straight. I don't do that. So the only thing I want, mumukubireko, mumukubire. Mumugamba nti I'm straight. Omuntu ono gw'oyogera ogambye ye Kate? Yeah. Ayagala mwebakeko mwenna. Yeah. Musiyazi kiki? Of course, nze mukazi ate naye mukazi. Ate nze ndi straight. I even have a boyfriend. Kati mwagala kuwa sente? Sirabika byagobamu, but I'm not that type. Wali omumiitinzeeko maaso ku maaso? Namumiitingako omulundi gumu gwokka. Yeah. Gwe ng'omulaba atya? Nga ndaba tali straight. Tali straight. Nga kugamba nkwagala ate ebiki. Nga mukazi muno, of course, getting scared n'ebintu byagamba nga tobikola obeera weewuunya omuntu nga bw'atyo. Gwe lwaki wali omumiitinga? Yeah, namumiitinga kubanga nali mmanyi agenda kungula ku ya mirimu kind of. Newe natuukawo nga nkwatirira byogera sibitegeera irritatinga, so tafitanga comfortable kubanga nakugambye like mumukubireko mugambeza neesonyiwa. Okay, kale katumukubireko ye Kate eno enamba ye. Yes, sir. Kale katumukubireko mukwano tovaako tuwulire. Kale sir. Ensi nno oba naye tutwala nga bizibu. Tunuulira kino ki? Yes, hello. Hala. Wanje sebo. Kate. Wanje. Gyebaleko. Kale sebo nawe gyebaleko sebo. Obulamu buli butya? Bulungi mpozi obubu. Bampise kadima. Namayanja leka boggozi oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki live ku radio. Ate kiki? Kakati batutumye. Waliwo omwana bamuyita Sham. Nyabo. Mpulira sebo. Ng'osesoose kaki? Mumanyi. Yeah. Okay, Sham ng'atu zano nga complaininga nga ayagala tukubire. Ng'olimu emizezeze omusabaasabazi outing biki ate nga mukazi munone kitamuyisa bulungi. Yeah, but she's my darling. I thought agenda chilowoozaako. Wanji? She's my sweetheart. I thought agenda chilowoozaako, but I disappointed her. Sweetheart we waawa. Omuwala ali omulabyeko. Simulaba nka tukubidde bukubizi ssimu. Yakula ebinkolera. She's very beautiful. Kugamba just one night like this. Nze njagala naye tukimale. Mukwano. Wanje. Tubadde tulowooza ngambo naye ate bwe kitukonfaminga ng'olina ku radio. Bino bitera ebibangawo bya bulijjo. Kikula abawala beekubya yaka. Mwavu talina kyayina ate just ekiro kimu yafa ssente n'obwana bwaze. Oli musiyazi? Ndowooza gwe okiyita, but I think ndowooza tulina kwagala abasajja bokka n'abakazi tuba tulina obbaagala ogutali musango. Kakati Shamu agambye mwesonyiwe yakwegayiridde bwegayirizi ensi yayonooneka lwaki kiki bannange? Abawala bansobera ayina omusajja gw'alina oba baalina abafite tebasobola muwa byengenda kumuwa. Ekyo simusaba ekintu kimu olunaku lumu bwe luti. Olunaku lumu sigamba nti ngenda mufiirako oba njagala ki, no, just one night. Ng'omukokole ki naye wano naiti? Gwate yofaako byaki gwe mugambe just one night nze ofune essanyu yaafa essente. Obantu bayita ssente. Kale nti sente zo tazaagala owulidde?
Katobuta zagala itoke naye nga mpero just night emu. Kyokka kimale. Ebintu byandije tebyakuteesaganya. Okimazeeko. Wentyo olwa abalagwa n'ompawe kusinga baaganye. Twala munzi omusajja. Aze sikwagala nti njagala ligoli omwana yakula bulungi. Nyabo. Owanje. Shamu mwesonyiwe muleke. Okay, tukole wetuti. In case singa Shamu abaganye, bwene sister gosobola okumpa naye make sure nti mulungi. Ni sister wani? Sister Osebo, just atuneko butuza just one night. Omukozesa eki? Njagala just mtuneko butuza. Tewali buzibu. Nze mukale mulina naye omulaba misana ku Square nga mutudde awo. Mwagala muluma ate nga kiro ate gwe togirako Sebo. Thank you. Yeah? Wanji? Bale kuweereza. Karibu naffe. Ono sobyanga ndi nakwaya. Bali batabe nakwaya. Abe nakwaya siba bikadima. Aha. Kadima ensinga egenze wala. Yaseeguuka. Bannange. Obawulidde enakwaya mumanyiyo. Nakwaya simanyiyo. Ngeri gye twasamba omupiira. Baba ntegekufeeko wanji. Bali kutuweereza. Nkale. Ono tumaze okuva enkozi kapeera. Iye. Omukyala nga atabuse. Mukyala atabuse. Kale we bali nnyo naffe balire ddala mukyala atabuse seetabuse buli kimu tugamba bugambi aha nji webale kuweereza naawe okuwuliriza ono Violet Kabulamuliro obiwulidde bannake mbiwulidde David Lutalo yabiyimba yabirengera wala n'agamba atya n'agamba wajja tugenda mubeere bulungi ogoza wanji buguza ogenze n'ogamba wajja tugenda nenzijjukira neŋŋamba nti wanji sebo ensi egenda ku speed 180 bali batya Katooke nkale tujja kukwatanga Bera FM Hello. nji Mwogera n'omugaga Juma okuva e Kaluke Mutima Santos. Omugaga Juma. Omugaga Juma Omugaga Juma kati nkusomere namba ya mobile money. Tewali buzibu. Okay, otwese otyo omugaga Juma. Eryange bajjini. Jali bajjini. ayali bajjini. Bera FM Dima. nji Birungi ebuwambo. Eno birungi ebuwambo naye mwana muwala yakala. Mwana muwala omulabi. kalanguka kale baraffe tweyanze gebamusabbi tebukoza kadima Nze namayanja Priscilla. Yes, nange Uncle Kabogoza son of Nakabulu from Rwanda. embeera bwe tubeeta mu lunaku olwa